Munnansi wa Israeli Reed Watedo w'emyaka 58 era nga yabadde maneja wa kampuni ya RCC ekola enguudo ya ase Mukyala we Monica Nabukenya wamaze naye ekiseera mu bufumbo. Kigambibwa nti abaagalana bano baludde nga balina obutakkaanya nga Reed yalumiriza Nabukenya okupepeya n'abasajja abalala. Omusajja badde mu binnyo kusayidde kiguba lingi banyina kuno abadde akumosa mwenda ng'omuzungu akola ki yeebase tukume obusungu tufuge obusungu embeera bwejja y'okutta omuntu ayinza kujjawo kiri eri. Dumba Richard nga ye ssentebe w'ekyalo kino agamba nti abaagalana bano baafuna obutakkaanya gye buvuddeko omukyala n'anoba nadde ewaabwe. Agamba ensonga baazitwala ku poliisi ey'Empigi eyagezaako okubatabaganya kyokka bwe yalemwa n'ebongerayo mu kkooti gye baayawukanira wabula oluvannyuma baddingana ne babepeya buto ate ne baddamu ne bafuna obutakkaanya ng'omusajja alumiriza Nabukenya okubaliga. Enyembya nayo nga kuginnaayo era obusunu banga busigadde bugenda munda omukyala n'agenda nasanga omuzungu ajja amunona n'endowooza alina n'ekigendo kye munda muli. Abafumu bano babadde babeera n'abaana babiri wabula bwe basooka okwawukana Nabukenya yakatema bbanga omwana omukulu bw'atali wuwe omusajja n'akigumira era bwe baddingana ne yeekengera n'omwana omuto nga kigambibwa nti wiiki ewedde yakebeza omwana ono omusaayi ne bakamutema nga bw'atamulinaako kakwate. Madde eno ebadde azeeza to domestic violence balinawo obutakkaanya ku mwana omu nga bagamba omwana si wa musajja ne bajjaho ku poliisi ey'Empigi ne bawa amagezi nti bagende bakole DNA neetandinga B negative nga omusajja si ye taata w'omwana. Bwe yakomawo awaka kigambibwa mukyala we yamutuga n'amutta n'amusiba amasuuka ku magulu ne ku bigere. Omulambo n'agusuula mu kinnya kya Kazambi maka gaabwe era okusinziira ku poliisi bino byaliwo ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde. Kirungi omukulu ono mwenyini maka ono akkiriza nti yatta mukyala we era olwaleero tuze okwetegereza tulabe n'okusaakinga ebintu byaliwo. Kusaali nali na lipoota ku poliisi ekayabwe n'ategeeza ti mukyala we yabula tamanyi gyanye essimu teziriiko. Poliisi yazzeeyo mu maka gano okunoonyereza oluvannyuma lw'ab'enganda za Nabukenya okwemulugunya nti Reed yandibanga yatta mukyala we kuba babadde n'obutakkaanya. Babadde bamanyi okuyombayombamu ng'abantu nga bakuba amasimu ge tegaliiko ne beebuuza mu mbeera eno omuganda affe mwannaffe ayinza okuba ng'akoze eki oba oyawo omusajja manyi gye yalaze. Naye ng'omukyala we kabadde bw'ajjako amasimu ng'alina amala gaakubirako baganda be naye kati buno teyakikoze bakubira ne bagamba ono alabika omusajja yasse muganda waffe ne babagamba tugende tukole research tutandikire waka. Mu kwekebejja poliisi gye yagwiridde ku kinnya kya Kazambi era omusajja ono amangu ago n'ababuulira nga bwe yatta mukyala we kuba yali asusse okumujoga n'okuganza abasajja abalala okwosaako okumusiba omwana. Naye ng'ate ogenda okukebera wabweru tuye akantu akawunya olusu tansa okuwunya n'agamba ki omuntu mwali omwonna musse. Omulambo gunyuluddwayo mu kiro ekikeeseza olwaleero ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu Mulago okwongera okwekebejjebwa. Olwaleero poliisi ne bambega bakomyewo awaakolebwa ettemu n'omuvunaanibwa ne bongera okwekebejja n'okumuggyako siteetimenti. Yalisazeewo n'atatta muntu naye abaana ne banoonya bataata baabwe ne babamuwa. N'oleka bbaawo mu nnyumba ate n'ogenda n'ozaala ebbali bakazi banange mbabuulirira temuddamu kikola kyo kiba kibi. Oba olina bbaawo gumira ku bbaawo towankawanka ebbali. oluusi asigaza n'amabanja ng'omwana yamulira dda amabanja nga yamuviddeko n'okwavuwala kati omukazi enakwala omwana amuwa omusajja n'atwala butwazi ne gavumenti yali badde eteekawo etteeka abantu abo bajjeeko abana nga babaliyira. Ekisigalidde omukulu ono Wated okuva Israeli okumutwala obw'omulamuzi wano Empigi akole kye bayita extrajudicial statement okukkiriza nti yatta mukyala we. Ebyo binaba biwedde omukulu tujja mutwala mu kooti. Kyokka omukugu mu kubudaabuda abantu okuva mu AZ Counseling Services ali mala asabye abantu baleme okwanukuza n'obusungu nga bakebedde abaana DNA nga si baabwe bakkakkane. Ekisooka kkiriza beerako n'omuntu akuyamba okuprocessinga feelings zino okubanga zikkakkana mangu tozireka waggulu nga zizimbye ate n'ozongerako n'ozifukirira. Asabye abantu batereze ensonga z'ekisenge kuba ze ziviirako bannaabwe okubaliga. Nsaba ensonga z'amaka tuzitereze, nsaba ensonga z'omu kisenge tuzitereze, nsaba wabeerewo okukwatagana mu ngeri ennungi ey'ekintu kiramu. Asabye okusonyiwagana mu maka singa kizuulibwa nti abaana si baamu n'abafumbo n'abakuutira okuyiga okwatula. Noonya omukugu akuyambe, noonya munnaddiini akuyambe
kubanga buli wona okuuma ensonga ng'otandika kunoonya ngeri gy'ozigonjoolamu ate mu ngeri ejja okuleeta ebizibu ebirala. Ababaka abakyala betwogedde nabo basabye abagenda mu DNA beetegekera ebinaddirira kuba bajja kwabika emitima. Ogenda weepimyemu naye bw'oba teweepimyemu bwe kikwatirayo awo beera ready okufuna ebiddirira. Abantu bakuliranga mu maka abaana nga si bwe bazaalibwa naye ne bakuza abaana abatali baabwe ne bakula ne babeerawo. Lwaki ffe twagala kukyusa obuwangwa obw'ensi eno tubugyewo? Ababaka abasajja basabye wabeewo okukkanya singaaliza ati zidda ng'omwana si wa mu nju. Gye biggwera nga buli mwana asigala mu nnansi ate oyo gw'otazaala ayinza n'okukuyamba okusinga gw'ozaala. Mbadde nteesa ng'omuntu nga bwe tugema abaana gavumenti eteekwa ekyuma nga tucekinga abaana nga bakyazaalibwa otegeera ono mwana si wuwo obeere nga tonabamuteeka mu nnyo olemu okunyiiga nnyo. Omukazi omwana omusajja ne baba siyamuza omwana siyamuzaala mugambe ng'obudde bukyali amanye nti ono omwana gwe nina mukuzanga naffe bazadde abalala bwe baatukuzanga si batuzaala naye nga batutwala nga abaana baabwe okusinga omuntu okugwa mu shooko.